kati ate we najoyiningira ne boss wange gwe nnina kati Gravity omutujju twali twakoze eyo video ya si musango yani eya Gravity eyo gye nagambye kati oyero Steve nga zonna yazimpitira ya connection yampita kati Gravity ne mulaba eri ne mulaba ne twogera no Gravity okwatagana otya ne Gravity anti ulira we namulaba eri kweyo video waliwo video gye twakola nga si musango naye nga bagiyita muddangayo ya Gravity nayo ate bibadde njabidde zaali video 3 naye video n'okujerabira nti saalabika just baalaga bisiikirize bwe biti akwanze ngera ngamba nera nenga ekisiikirize kyange yenze yali ayimiridde awo kati awo mwe yandabira Gravity mweyo video shoot ye n'oluyimba lwe okay kati okuzzaayo emabega nali nalabako ku Jim DJ we DJ wa Gravity awo ebiseera bye neetayira ngaawe emakindi kane ngamba Jim muyina ekivulu kya mbuzi zaakutudde kati Jim natekayo ku status Jim yafuna enamba ki ono dansa mpya mpa ku namba yo nange nyinza okubayo ne buddiiro bate munnakola luli luyimba lwa anya inene singa sinamulaba nakwawo sabula emboozi kati nengamba Jim nangamba mpa ku namba yo nenjimuwa then natekayo ku status nagamba tulina rehearsals embuzi zaakutudde zitandika ku gundi ku Friday namugamba nange I can dance osobola okunjirayo nenzita nangamba okay I'll let you know nga zikoze ki katono nnyo nga biri ebya movie olwo bitadde ku balo stikize ku kimu bakyandabako nga tokyagendayo nga bakyandabako sabula emboozi nali nga atuuse gye ndaga okay kati nentuuka nangamba nja kugamba kati bambi alabika oba yeerabira oba ki oba nga baali balonze ne baddansa abalala biki ali nga naye tandabangako nti oba nzina naye dozami neyeerabira kati awo nembireka nengamba tebampise kambiveeko gundi neggwa esho neggwa ne bagikola kati awo akakayimba kenkugambye wabitansanga tumaze okukola nzikirira bwe nti nzija okuva kuja live ampita kati Jim ndoza yamugamba erinnya lye namugamba Tracy nangamba mpa ku namba osobola okukola mu video na video gye njagala naye njagalamu abakazi banene kunze nsobola Gravity nga gwenjogera naye nampe namba nemuwe namba yange mukwataganira waawo like okusinsinkana ne Gravity musinkana awo afubutukayo mu kujja live mu mmotoka ye nange nzikirire wansi shoot yawedde nfune boda nzire waka mugungana kawo mwewo that process ampita nga Tracy era kati wengambye wenti yampita Tracy ono Jim engeri gye nali njogeddeko naye like yamugamba erinnya lyange nangamba nina video bweti ne bweti naye mpe namba yo tujja kuba tukola ki twogera konze kale kati kwe kumuwa nampita kuyasi musango eyo kati nga kwolwo lwe namulaba lwe lwali olweyo oluyimba olwo kimuddangayo kati nampita ku si musango ne tugikola awo nasooka twebulako nga maze okukola video eyo payments ne zibeera clear era naye yansasula akasente kawera naye kati nkunyumiza instance eno nti si musango agenda okujja nga tetunnakola nga si musango twagenda omukola nga maze okukola buju owa VIP jemo oba okategedde kati era wajjawaawo bajjawukaawo nendaba abayimbi ab'enjawulo abo abajjawaawo by that time jemo yalina manager waliwo omwami yali omunene lwakuba erinnya lyerabidde kati ndoza abajjawo yabayita mujjayo kaawo biki ne bajja nembalaba nendoba nze nga ndoba naye nga ndobera magezi
Alwamala bamaze okumpa akasente kange ne Gravity awo kati gwe gwani omundi okudzemu okugwokubiri gwe naddamu omulabako. Ne bagenda nange nenkola shoots zange nekolaki engenda kati tumala simusanga nkubidde Gravity ngikoze mala gikola addamu ankubira aŋŋamba nina show njagala ojje tukole naye nga nkunyweza show eyo nali sikolanko ku show yonna nga nzina nga sikolangako ku show yonna kati tunuuliramu ng'ekintu ogenda kifesinga omulundi ogusoose okukankana buli kimu nga ntuuka nga ngamba tugenda wa yali mbutu yembutikizi tugendayo naye tegekawo ntandika okwambala biki nga ngamba toyinamu sikaati eri free kati mukwefakinge wano nve waka ngamba ntekemu eno sikaati bayinza otukande bangamba nti oba yambala booti ngamba yambala sikaati oba oyinamu sikaati gyoba oyambala empanvu temunnakola tusimbudde tetunnagikola eyo tusimbudde nze yagimwesabira ngimwesabira mugamba bosi eyo vidiyo ninogibeeramu awo nga tukwataganye na nnyaawo lwakuba nti abantu bagenda okutegeera naye COVID yagenda okujja nga already nkola ne Gravity kati ne tugenda nagamba owulira balance the boat ng'ojja ku stage mukwano kye twabakola basaba amazzi ng'ate ku olwo enkuba yali etonnye naye baagasaba kye twabakola and wemakane nti ki nsigala nti wabosi wange ali perfect naye kale wekuba kufuna muntu mulala kukola naye kisobola okummenyamu nekimmenya ne ku stage nentuuka nenkola ki ng'oli confused tomanyi kyakukola kati nze nafuna mukama wange tukola nga nawe ogamba ye kitegeera tikale vibe ampa vibe tikale namutegeera nnyo kinga tukola enkeera omutwe gwabukedde gwafuluma ku mpapula mama nga bamuleetera ndoze obutabo bw'amawulire oba nga bumekawo katale ngambuki ono si muwalawo nti yeye laba kye yatukoze bannange muwalawo akola wati bannange awo TikTok yali tennakyaka nti bannange ku Facebook bannange muwalawo kyakoze ankuuka bannange naye matwakulabi kati abantu bagamba nti nfaanana mama nga lwakuba ffe tetukiraba kati abamu mikwano gye nga bagamba naye maga obadde ejjo mu mbuto yambutirizi watandise zino zina biki ajjukira kati oli asooka okubeera naawe naye nga abaana bo batabamanyi bulungi kati abamu nga bagamba Lema twakulabye Lema kye watukoze Lema ye mama wange bamuwonaye munene nga munene lwakweka yansingako naye ngeri gye bagamba nti twefaanana naye nze sikirawe nfaanana mami wange nga mama ntuuka nga nange babumpa ng'obulaba nalaba ka vidiyo kati awo wenamala okola kanazinawa Gravity nampa sene nenzire waka nensibirawo nga kati weva okole nga nze ngenda mu katale nga nkola emirimu gy'omu katale egyamaama awo netandika okujja mpola mpola nga mukolagana ne Gravity tukola shows kati nendaba neŋŋamba nowano sita excuse me akafuuse kalimu kanoonye ebisikaati byange ebirala nentandika n'okufunako na ideas endalalala bwekyo tukwatagana ne Gravity netukola awo netugenda ate mu COVID mu COVID netubeera nga tujja bwekyo nga tukola
kati awo abantu batutegeerera ne bamanya nti nze nkola ki. Oli official dancer wa Gravity. Awo Omwakwataganira. era ebyemizannyo ne mbyesonyiwa. Okay. Nemba nga sikyagendayo, twalinanga busikitsi bwe tukola. Nemba nga sikyagendayo. COVID avuddewo mutandise okujja oba negundi luno oluyimba lwa tusimbudde mulukola after COVID. Awo nga bakatutaawo ye hit yazuukusa buli kimu, tewali alina hit by that time. Gravity akwesize akutaddemu potential ngamba nti you can make it. Era okumanya neesiga ne kati era akyanneesiga akyali nange. Nsobola okukikola nkikola. Though nenkyebaliza Mukama naye ne mwebaza. Cause naye omuntu kale wadde nti ki naye omuntu bulemu abaako bwakulaba. Wadde kale ku stage nzijja abantu ne mbawa vibe ki naye era tukanagamba kyonkoleddeko kimala. Netwawukana. So watutunira that period gyomaze ne Gravity oyinza kubala bbanga ki? Period gyomaze ne Gravity wakamala naye bbanga ki? Nga tubaze byonna n'ebya COVID. Up to now. Giringa emyaka ena oba kweta. Myaka ena. Omuntu ebiseera ebisinga nga bwogambye ababoosi baffe baba n'emize. Okoze otya okubanga okopinga naye neeyisaayo eri etya bubuzibu ki bw'omufunyeemu nga boosi wa Gravity? Kati olaba buli lwogenda ewantu osooka n'omanyaawo n'otegeerawo bulungi. Ati nze nategeera boosi wange ne mumanya ali short tempered. Awo wennyini we twagala. Togenda veri omusiriwalireko. Ate bangambe ntya kale kwegamba namumanya ebintu byebyo nti ebintu ebikwatagana n'okumusiriwalirako biki ebyo kamanyiira ebyo avaako mangu. Nemmanya nti boosi wange nina okubaako wenkoma nti tetugenda kusaaga ku makya we tuba tukwataganye naye ku makya ndi ate ne ku musanvu era tusaage. Kaba kayiseewo buyisi tekijjaawo nti ki boosi wange olina boundaries oshegeera. Tine we tunyumya leero ne twawukana nga tuseka ate sigenda era keera ku makya ng'ejjo we twayawukanye tuseka mbw era nkeera enseke nedda biba biralamu. Kati kyekyo nze namuyiga nti kati newaba alina kyankoze oba kino ekinzijjako kkowa ki naye yali alina ekintu kyeyali akoze nekikunyiiza. 1 2 3 4 5 ki ekikugira mu bwongo ng'akunyiizizza? Nkaabawo kale nze nkaaba nnyo. Oli so emotional. Nkaaba naye at the end of the day nenzijjukira nti si yeyanza olaba n'abatuzaala era abaako bye batukola. Nembivaako nembyesonyiwa. Kale nze wenkaaba kale nzikakkana mangwe kati nekijja nengamba waayi. Bwe tutunuulira abantu oze okola naye ebbanga ddene oba okola naye ebbanga ddene n'abantu bennyini be mukola nabo ba teammates emyekyange egyo gye yeekyanga enjogera gyayogama ebigambo ebyo byafuluma biki waliwo ne twali nayagala okuyisaamu DJ wempi obuzeezeze obwo bwakola obwo gwe bino tebirina ngeri gye bikugirira nogamba nti one day maybe kirituuka gyendi. Nti tebintuukangako nga lwaki tebintuukangako like tugezeewo tuba kukwata akuyisizaamu empi koko takakolangako naye bino ebyokunvuma ndise simunyiiza era munyiiza natoseewo ebyokoze ku stage lwaki okoze bino lwaki ovudde ku stage nga sigambye n'omugamba mukama wange nkozeramu ensobi naye ensonyiwa. Bimbi tubikola kati tulinga baana be kati oba kategedde nti engeri gye tubeera naye kati tetuyinza kwefuna nti tukola birungi byokka naye era nkuvuma naye
ekikulu waba ayo anyize omuhandoliiza otya kuba asobola okugamba ensobi yo ate gwe n'omulaga nti togitegedde omuvimbiramu naye kati abantu ovudde ku stage kugamba zina tozina ate simugamba nti ate nedda gundi gamba ngenda kutereezaamu nsaba kunsonyiwa ssebo kitegeera kyenkola nti tetukaaya naye aba akirabye yamaze ebbanga mu ndongo nti akubaako kyakugamba okitegeera ng'oba olina okitereeza. In this moment oba ojja ku stage alina wagambira nti munnaye ku luno oluyimba lw'ojjira omalako ddakiika bwe ziti noozina nomala n'ovaawo oba anti kati olaba olumu kisinzira oba abantu be tuba tugenza okukoleramu kati engeri gye tukola nga tugenza oba oyimbira kati ng'abantu abakulumu baminisita baani ate si gye ngenda okukolamu nga ndimu eno mu kikiri ky'ebbaala okitegeera oba bivulu byaffe eno bawala bato si gye ngenda okukola kati asobola okuga nti ogenda kujja ku luno oluyimba kubeera akugamba kati ojja kujja ku luno oluyimba akugamba ojja kutusimbudde okuba tetunazina okuba gundi already oba ozimanyi ekitegeera kati agamba kati nabwe kiba gy'oli n'ogamba nti leero vibe ekutte nnyo ne luno kandukole kye kandukube naye ng'ebiseera ebisinga kiba kisinza kale ayinza okugamba nti oba kati nga bwe tulina abantu abakulu nti kyokozeko kimala so baviire bayisa eri ekyanga muli mwenna omwami nno talina buzibu to be frank be straight enneeyisa ya Gravity boss wo eri etya koze ebiseera ebisinga nti oli ayinza okukulaba yes boss wo n'akuyisaamu amaaso like the way how he's behaving the way how you're behaving amuje mu yoba joli kalinze bino ngena bigamba nti kufenna kuba talina gwasukkulumya amonna abalabira mu kiti kyeki talina gwasukkulumya nti ate ono nti ze kyemulabamu ye alina empisa nti kyokoze nkigambirawo awo taddamu ebyo nti nkwekereze era bw'akugamba ensobi yo kabanga kakolya kakugamba nti nkyayagala okukola naawe kankugambe kyokoze kibi oba kirungi bwe batyo naye era muntu ali awo omusaagamu we kayiseemu ne musaagasaagamu obudde mumufu namala n'akola ebyo n'asireka in this period gy'omaze biki byotunula byogana nti byofunye wa Gravity ye ng'omuntu omufunyemu oba tonnaba kutuuka ng'omufunamu nyinza okuba byenjagala okumufunamu sinnabifuna naye nga wetwogera ku byangungu antunze cause egyo emirimu tegituukira ku nze yafuna emirimu gye n'agamba leero ngenda kukola noono ovuki waddemba okumala omwezi nga takukubira nga takwetaaga sigamba nti wemba siri ku stage tagikuba agikuba oyo kimanyikiddwa shegeera naye nga wogamba nti omuntu nfunye omulimu newaneera kamuyite kategedde newaneera kamuyite newaddako kamuyite kiba kiralamu nti sawa za kakati manyikibwa abantu abanene eyo Gravity ojja naye kikyalo ekyo ekyegeera kikyalo ekyo kikola kireete bamama nabbanja baani mama nabbanja ajagala nnyo kitegeera kati singa si Gravity sanga munayo mukyalo oyo teyanindabye wantu wonewo kati mbeera mu kifo ng'ojjeko nti kati enewaffe gyembeera naye omuntu wakulaba ku event yonna amanya nti Gravity waali era Gravity naye oba talese kiri kikazi kye abamu bampita mukyala we tosobola kukola na mukazi bw'atyo bbanga lino lyonna n'omukazi noba
era balina enkolagana eri ey'omunda naye nga kyekyo. Bwekitunuulira ebintu by'okuba nti ofunye obuzibu ojja kwetaaga obuyambi bwo okuva wa Gravity, ffenna tuli bantu, oyinza okuba weetaaga olina obusobozi nga butono nga wandyetaaze okuba nga ofunako obuyambi okuva wa boosi wo. Kyali kikutuuseeko, yali akuyambyeko mu ngeri emu oba endala? Ati kano akantu kiki wali akodde nogaa nti mu butuufu tujjewo kyokubeera nti boosi wange ne mbutuufu anyambe kinene kino kyankoledde? Kati nyinza okuba kale tewali kinene nnyo kale kye yali yankoledde nti nno nga mugambye kuba simutuukirirako ne mugamba mukama wange nti kino naye era woba omugambye omuntu yagaa nja kulaba kyenkola ekigera naye woba tomuganyisi Katonda nti agenda kera ku makya kitegeere naye ebimu era wakuyita wana n'omugamba kati lumu twali tukola kati waliwo obuzibu obwagwawo ewaka naye nga newaka akasene nga nkagattagatta tekawera kati mukumpi toba yali ambuuza ki byansobera nenkaaba mukaawo naye nga nkaabira mu nkukutu mu maaso ge nga tandaba ye atuula eno mambega mu motoka kati twali tulinayo nga tufuna byakulya kati nembigattagattamu awo ne bankubira essimu awo bakankubira soka mbirowoozaamu awo mbannyonnyola tebantegeera namaliza nkaabi kati oba yali ambuuza ki aninga wagamba yesebo okyuka omuddemu nandaba nagambwe ki nambuuza okabira ki obadde ki nensooka nensirikale mukumbuuza nga omanyi omuntu wabakaba ne bamu ate nenyongera nangamba kikiyogere bano bagenda kudda nga ki bagenda kudda nga tonakola ki tonangamba yogera kiki nga muli babiri bwemu kuba bali boys bali bafubyemu nga tufuna kyakulya kati nga bagamba mugulawo Rolex chap tugende ku show kuba ebyo ebintu bibaamu nga temulina budde kiki yogera namunyonyolamu awo kibweki nangamba kati ate okaaba bukaabi tokaaba senemeka namugana gira emitwalo 15 nangamba kusoma enamba ya mama nengisoma nangamba weerize emitwalo 2 kale yanzikakkanyako kuba nali mbigatta namala nabakola nabagamba sene zitaddeko Tracy musasula tumaze kukola mbadde sinamusasula naye ziizo sene zibateereddeko kitegeera nakkakkana kuba akaddako ebirowoozo byandiko biki nangamba tokaaba kati wokaaba mama wo naye oba omumalamu amaanyi naye aba atunuulidde ggwe kuba waliyo abaana mu famire nga tewali namukubira simu titwetaaga kino nga bo baasala famire naye kati gwe wenyumiriza kwegana namugamba yo ebigambo ebyo era nentereera bambi kati wembagamba nti mukama wange mumuyina ekifaananyi kyemumulabamu naye naffe tulina ekifaananyi kyetukola ki kyetumulabamu kati era oli agenda gamba era awolereza kati watawolereze mukama we wesiimuwolereza oyagala ndyewa Well, onyongerezaako ku ebyo Tracy ebigambo byo to me nyiza oba siri nnyo friend wa Gravity do ndi mu ndongo naye ye musajja agaba Gravity alina omutima ogugaba bino sibyogera nti naye alina omutima ogugaba kuza abantu abaali bakozeeko naye I'm not his friend that too much naye abantu abamwetoloddeko abamu mikwano gyange basobola okunjulira bamwogerako musajja teyeekwatakwata mu ssente kamagambako kino mulaba musajja wa mutima mulungi kano kankogere bwe nti mulaba omukulembeze atukulembera naye waliyo abamwenyumirizaamu tho nga ne kati waliwo abamwogerako ki ebibi naye mwaba olaba naawe wabayo oli agamba adde mbagamba nti kino nti
wadde kale ekibi kye kisinza okukyaka naye omuntu ono alina sayidi ye endala so kati kyekyo kyembagamba nti mukama wange wembagamba era wenkugambye nti no musirise natuula nanseka ogambye okiwakanyemu naye ng'ate muntu waddewo n'ababibye kitegeera woba omutegedde era akunyiiza nga wakamugwamu naye womutegera otuuka n'omanya omuntu gw'odiringa naye nze nga bwe nkugambye nti y'omu ku bantu besikolagana nabo nti like you know oba nina contact ye ekintu nedda naye abantu abamwetoloddeko they can witness musajja ku kintu ky'akasente ate musajja ayamba kyemumanyiiko beside bino betubeeramu ebyeffujjo n'akola kino naye kyemumanyiiko so tuvuddewo awo mukoze oluyimba tusimbudde tukututte gye tukututte olwo nga batanda awo ne batutegeera awo awo twagwira ne mu stage awo stage neegwamu nga gwe gisuddemu anti twatabuka omuliro gwakwala omuliro gukwata ekibaawo era kirina kukozi yali stage yawa cricket oval oba yali yawa sijjukira naye yali yeeyo oba Tracy tutunuulire challenges zosanze mu ndongo biki byosinze okuba ng'osanga mu ndongo eno kunyigirizibwa ki kw'osinze okuba ng'osanga nga bw'oli awo bw'otyo obutasasula abantu awo tebagala sasula oli ng'okola naye oli n'agamba naye gwe tolabika mwana biki toyagala kolera mwana naye nze nako oyomba n'abantu kuba nze simanyi kuyomba nze mmaliriza nkuyisizaamu oluyi kigere abantu abo akuyita naddala baba vidiyo abo babayita ba videographer abo ba directors tebaagala kusasula naye tulaba nti osinga kukolera Gravity anti ebyo bye video nalinga mbikola wengambi nakati era nfunayo video nezijja ne bagamba gyantugende tukole n'ozigana buganyi nensalawo nkosevyo jinge ku kintu kimu mbeere naye nga video webizza oli nemukolera sente onemugamba sente zenjagala nzikola naye kyazinziramu okubanga sikyazikolamu nnyo nnyo butasasula Tracy ezimu ku zi challenge tusooka tutunulira nnyo kino ekya body shaming eno omuntu talina ngeri gye kubuza abantu bakulaba mu ngeri tekirina ngeri gye kikafekitingamu anti kati olaba guno omubiri sigenda kera kumakya gugende gwonna gufuna mubiri gwange mukama bwatu bwe yantonda kati nze kye nakola gunyumirwa kigera nagukkiriza mubiri gwange gweyagalira okera kumakya oli mulema sigamye nti ndi mulema naye ng'ekintu wadde nsobola nga buli esobola nti osobola okera kumakya n'okola exercises biki nzina nkola ki nze nkola emirimu biki byonna n'omubiri gwange ngulina kitegeera ate nebaza namukama nti kati segese mubiri gwange baddansa bangi naye kyekyandi nzijjayo abantu tebantegeera mangu singa si mubiri guno kozi baddansa gye bali ng'azinidde emyaka ng'olwedde namusangawo naye ng'era akomaawo mu kagundi awo badirectors baani naye nze ntambula oyo nanotisi nga nagamba ekyo kikyalo ekyo kyekizinia Gravity lwa mubiri gwange wekitegeera kati sigenda kera kumakya ngwevume dho waliyo abantu wotambula oli nakuinsautinga bikulekawa bino bikulekawa basically toyina kintu like you know ng'omukyala n'olumizibwa muli mutima oli olaba oli ali mu kugeya tukina ngeri giki kale abamu abangeya abamu enkulanga ongeeza baako byenkuwa sikulekerawo wanjinyawo nkuwayo layini zo eziba zizzeewo awo that time naye ekyokuddawo okwekubagiza sikirina ozitowa nkiro nga meka abula sikimanyi
simanyi naye nja kwepimako ndabe. Naye wali ofunyeeko ekirowoozo n'ogamba nti kugendeko mu gym osale okiyinamu? Mbikola. Obikola? Mbikola kati olumu oba olina okubikola okuba ne gas ku stage. Kati mbikola. Naye era obuukabuuka mu kaawa akaguwa bitibwa ebitibwa bityo. Si eno gym eri serious kuba sirina ssente za gym daily. Ndimufuna mpola. Sirina nnyo yala eyo egenda ku time table lwenkwasiza nga ngenda lwesobodde nga mbuka mu kaawa akaguwa ewaka. Tulaba bw'ojja ku stage okozesa amaanyi mangi. Ne stage olulala yagwa namu amaanyi okozesa mangi. Bakusasula ssente mmeka? Bakusasula ssente mmeka mazima Tracy? Naawe oli wa kizike nga bano bantu baffe tulaba abalala. Kati nga sinnaddamu ekyo kibuuzo. Abakola stage kwe tuzinira bambi. Woba okimanyi nti ogenda kutegeka Gravity. Manya Gravity alina ebigenderako. Oba okategeze. Alina ebimutambulirako. Yes. So kati woba otegeka omuyimbi munene n'abantu be batambula nabo banene. Kati teweetegesa. Mutegeka stage omuntu n'otukako ne performance embi. Ate sigamba nti nze kaagwa ku stage ne bawinino ekitubalabye. Abayimbi ab'enjawulo bafuna gundi ezimu olumu n'otuka ku stage nga bategese naye nga eseerera. Olumu no performinga bubi. N'ogwa by'otandigudde naye lwakuba nti bategese bubi. So kati ekintu ekyo ekyokutegeka stage ezo ezirebera bambi mukyuseemukko mutuwa vibe embi. Ekya ssente bansasula ssente. Kubeera singa tebansasula singa sikyakola naye. Bakusasula ssente mmeka? Zange naye. Oli wa mwezi oba oli wa pashe? Shopu gye tukubye nga nkwasizaawo. Buli sho gy'okoze nga kwasizaawo. Toligamba nti oba munaye okola mwezi biki? Nedda ssekyo. Koze gampa. Ozigera we bitaniiza obubi. Twogerezeganya n'angamba tujja laba. Wakati si nti ndi mu kyubba. Wafuuka wa mungi wafanya. Era naawe oba okiraba n'olaba wano tebizze. N'okita. Olina omusajja. Because tutunuulira nnyo most especially performance zo zino ng'operforminga engwa gy'ogwiramu abasajja mu bitundu byabwe ebyekyama. Twagala olina omusajja Tracy. Kati ako kapaati singa mumanyi abaana abayaayana nga baagala nkabakole stage awo. Wali nnyabo? Singa mumanyi abaana abalenzi we bayaayana. Kati nze ne backstage wali wajja n'angamba otuuka wali ku paati y'okusikayo amusobola sikayo nze. Kati mmwe ne mudde era omusime abaana akapaati ako kaabakwata omubabiro. Ati munne nkolira agamba Gravity agamba ani amuwepikira ani amusobola. Walayi sikifunye mulundi gumu seebiri. Abaana bajja buju woba osikayo wali ndondanze yitanze nze ndi wano ngenda kubeera kino gwenga gwe kino kikulu kubuza omuntu ayinza kikyofuna mu kino kigamba nti munne omuntu omuvubuka omutadde wansi n'osinziira n'olyoka omugwa mu bitundu by'ekyama. Kadansi kaba Jamaica kati fe wetujja okuperforminga tukuwa buli kimu. Tukuwa vibe, tukuwa buli kimu, tukuwa kasavu kanyama kati naako kakapaati ne tukabateerawo abawagizi baffe anti oba ozze nsobola. Ayinange ne nkulagako. Olina omusajja, olina omwami nti walaba bino ebintu bino tafunamu kubbuba atakola kinagana ebintu byandika omukyala wange byandinkoze nga tuli ffenna ate abikolera in public. Gwolowooza ate ebyo byenkola omwami wange? Omwami wo mukola biki?
ne Canoflex. Anti mubanga abalese bedroom thing ku stage. Mukwano yenkola omwami wange. Tebina nayo bifaananyiza na ku stage byenkola. Olimba. Mwami wange muwa biri ebisemberayo ddala. Ebisemberayo ddala. Bwabiraba talina kyanyiiga namutagamba konti ba munaye omukyala okoze otya leero. Kale ate nze izo ogenda okujja gyendi nga tomanyi byenkola. Era nze oli wajja n'angamba nti mwana kinkwagadde byenkola obimanyi teweefuula nti nno nti toweewuguusa nti nno tomumanyi. Omumanyi. Shegeera. Kati bino byenkola. Si kunama. Bamungoye zange empanvu bulungi nnyo. N'ogira bw'oti. Nyeenya bunyeenya kati lwaki oba olowooza. Oba okitegeera noonya ssente. Kati singa nalinga nga nti ebintu ebyo byenkola nga n'ennyambala mbi. Naye nyambala ngoye zange empanvu. Netunyumirwamu ako kajasi. Era omwami wange naye Shegeera n'agamba anoonya ssente. Tulaba obeera mu bigoye binene, sikaati nnene, munda mubaamu akantu akalimu oba nnyo kabeeramu emirundi gyonna nnyo. Bannange akabikka omulalu kabeeramu. Bannange ye ate mmwe bantu mwe mulina endowooza. Lwaki mulimu mutyo? Ati mune tubuulire. Akaba kabikka omulalu kabeeramu. Iye ate nono Mothers Union ng'emalirayo ddala si buno bugistring. Bugistring emwambala nti ne baby wange. Kibalume. Bugistring emwambala oli ne baby wo. Iye. N'akakakwambulamu n'akateeka wali. Nezaaka. Mubaamu empale ne bayika. Byonna bibaamu. Ne 180 netukulaba ng'ogikuba kuva mu buto ng'ogikuba oba wagyeyigiriza bukulu kasamu naye wajoyininga gravitate. Kati gundi eyo nagiyiga ndi mu senior 180. Nali ndi awo Kampe Standard. Kati ng'abaana bagikuba. Nenga nange nsobola ogikuba naye nga gw'oli munene tosobola togigeza nawo naye mwamu abamanyi kati kompawundi kwaliko obusubi. Kati nga obusubi obuyina engeri bwakula nga buyina waggulu n'akaserengeto. Kati ekigira ng'otandika okuserengeta awo nasooka n'enkubira awo nga ontuuka mangu nga njawuza nga ntuuka kati ekiringa kihampu nga kyensooka nsibirako nga njija njiyiga mpola mpola. Kati lumu nenga nayo kati ngenda gigezaako nga mbuuka buusi male ngera bwokola nensooka nava eri nensiba omutima nenseera omulundi gumu. Kati omanyi wano oba otandika nga ogikuba wano wasooka ne wakuluma nga wakuluma. Kati najja omulundi gumu nenseerera n'oyulika nengira nengamba neyange nakiddamu nera nenkiddamu nensooka kale nenumizibwa nemala nenga kanziremu nga like tewannawola nenziramu nenjikuba nensanyuka nengamba oba njikubye bubi oba nenkera nenjiddamu. Twaddako awo twali tutegeka obudankawo ku ssomero nenjikuba nenga kati ngenda kumpulira nenjiyiga bwentyo nenjikuba era buli bwendo baana bange njikuba tebakkiriza. Nebuuza lwaki tebakkiriza nti njikuba nze nfaanana ntya njikuba. Oyinayo ku baana Tracy? Sirina naye nkirowoozaako. Kigenda kutwalira bbanga ki? Myaka kasooke neegattemu ndabe kuba kati kyalinayo kale obuvunaanyizibwa nze nga nze obwamaama baganda bo bonna batunuulidde ggwe. Nze enkoko njeru. Gwe enkoko njeru. Kati wensooka nengira ate nempapa nenzaala wadde nti n'omwami nti ki abaawo naye ennaku zino abasajja baagwa eddalu bazontowala akufunisa olubuto n'akubulako. Kati oba olina okufuna olubuto ngo ensawo
nsanyufu. Sinsi nawe bakale sinyo naye nga kale olina byogattagatta nga bijja sobola babeezaawo. Tebategeera munnange. Oli mufumbo ekitegeeza? Nedda. Oli ku boyfriend girlfriend? Ndi awo. Bw'ofuna yakutegula ng'ogenda? Si wendi awo naye ndi awo. Olina gw'olaba? Oba ebyalaba ennaku zino bizibu byakunnyonnyola. Olina gw'odating okutwaliza wamu? Ali awo twemalira ku budde. Bino ogenda bivaamu, ogenda bibeeramu paka ddi ebyokumalira obudde? Ebyokumalira obudde? Ogenda bibeeramu paka ddi? Aye yakindaga nti amalira budde nange ne mugamba kankulageko ku mulimu gw'omutwe gwe nnina. Nange ninjagala twemalire ku budde. Kati mulimu kwemalira ku budde? Tuli awo. Obeera wekka naye abeera yekka. Ninge azira ensonga muzikwasaganya ez'obwegasi. Tuba twagadde. N'omwagadde. Kati naye ali mugundi yeemu nga ggwe oba muvubuka sayizi ntono? Nze njagala abasajja batono. Njagala abasajja batono? Batono bawanvu naye nga si batono nnyo. Kati ku mwenna abaani alya munno? Batya? As in ku mwenna like you know? Nze ni mukazi ali fit. Fena twekwasaganya nze ndi fit mukwano. Nze obunene obwange bulongooseemu. Era wootajjaga nti manyi oyo kaali omunene kankwatidde ku musajja takola ki? Wajinyabo? Takola tantiisa. Otuuka n'omunonya nga tomulaba awo anti yenna nga mumizi. Wajinyabo? Nga tokyalinawo togayanga kyezinze. Kati omusajja wo gy'ali olina omu gwe munnaye oyinza oba olina abasukka mu babiri? Nina omusaagala akwatagana nnyo ebyo ebintu by'okukwatagana ennyo. Wagaana. Kati mami takubanja ku mwana? Mama wange tanteeka ku pressure. Takuteeka ku pressure? Tanteeka ku pressure. Mama wange. Olina emyaka emeka Tracy kati? Naweza emyaka 25. Naye awo we nakomye. You're 25? Yes. Abantu abakulabiramu image y'okuba nti oli muntu mukulu, mukazi mukulu, oyinza bagamba ki? Bebamanyi bo nze kinsanyusa bye baba bantwala nti ndi muntu mukulu. Kimanyi wali abantu abamu nga omune wakola ki obuto tebumugira. Naye nze omuntu waba ntwala nti ndi muntu mukulu nga wenzijja maaso galaba nti ndi muntu mukulu kyavunaanyizibwa. Kyebaliza Mukama. Kyebaliza Mukama. Era nimba nino kyakutinga bulungi nnyo kati wenzire ewaffe nendyoka nzijjayo ekifaananyi ky'emyaka gyange emituufu nensiriwala bulungi. Naye nga nzijjayo ekifaananyi ky'obuto nti ndi muto. Naye era oba tokkiriza nti ndi muto ng'ogamba ndi mukulu ki? Otwala kyoyagala. Wangi nnyabo? Ki? Kati omusajja ali eyo takweraliikirira nti mune bw'ogenda mu bidongo abasajja abakwana biki? Toyina abasajja bakwaneyo mu bidongo? Oba bano ba producer baani mu ndongo mwe tuli? Nze tewali. Tebakuyisangamu ku ggaali? Sibeewa. Simanyi kale. Sibeewa. Era abamu ne bagamba oba nneeraga simanyi oba engeri gye nkola. Waliwo yangamba engeri gye nkola ne Gravity naye ng'entandisa agayisa agabi. Naye siyinza kulima nti mbeewa. Sibeewa. Tobeewa? Okati labayo tugenda ne tukola. Olumala okukola n'oyingira emmotoka. Oba mu mmotoka Gravity agamba bateekeyo. Olumu nfuluma n'akayimba kange nga oba ngezeza wabulayo akayimba kamu akange kaddeko nendyoka nfuluma. Ate bantya bantu oli agamba bakutiisa maaso. Wengendayo nenjogera naye nankuba.
kati nakyo nekinyamba kale simanyirwa bintu bitagasa ate nkyagalirayo naye abantegeera nti siina magezi yadde bo bammanyi siina kiddako. Kati wasalawo kulonda guno mulimu gwa kuzina tewaliyo miitu mirala gye wali ogamba kale ngende nga kutunga ekyalaani wasalawo genda na guno mulimu nabyo nandibyagadde naye mama wange yali talina busobozi bulungi nti era nti okwagala okulekerawo okusoma sigala nti oba kale nali mbikooye naye wawagana mama yali single mother mama wange single mother ensonga lwaki mu byonna bye twogedde tonnawulirako nti taata naakola bwati taata teyaliiwo maama wange mukyala Nalujja Rehema akolera e Bwayiisi. Mukyala ani? Nalujja Rehema. Mukyala Muliga. Mukyala Muliga. Ye. Allah akbar. Bane mundabire. Right. Muge mutumiddeko. Right. Ate oyaba munnyinaze. Kati gwoliko jange. Nze munne ndi musajja Muliga. Nze bossa. Senga wange ye Nalujja. So kati mami mundabire nnyo muge mutumiddeko nnyo ate kati kentegedde oh my god ensonga lwaki tusisinkana abantu oga ye Nalujja ani? Nalujja Rehema mwayitira Ajati lwansonga ngenda kukola sente mutwaleko n'emeka. Oh my god sabe Allah akuwa obusobozi nze kati Ajati nakimuwadde era mwayitira Ajati wange sabe Allah akuwa obusobozi otukirize mutwale mwagala nnyo maama wange she has been there for you nnyo ne kati era ne kati olwo bigaana muno mugamba maama nno tugenda kukola naye siina za costumes oba oyinayo naga kati bannange tuule nkonze kale yitawo nno ne guno omutwalo ogugattako ku ezo z'olina bambi mwagala nnyo maama wange. Oh my goodness banne maama mundabire namugambi bwenemba senga wange gyali eyo bamuyita Nalugwa so kati gyali eyo sabe Katonda akuwa obusobozi kuba nkyagala nnyo bambi lwaba nti kati ffe kati nze mama wange musiraamu naye ate nze tanteekako pressure eyo lwakuba ndi musiraamu naawe biki naye nga ababibye mu ddiini ye nange nimba ebyange ate olunaku ki lwe mwali lwojjukira lwogamba nti lwali okoze lwe mwali mukoze sho lwogamba nti luno lwo twali tukoze sho eti yali enzise oba buzibu ki bwe wali ofunye lunaku ki lwali ofunye obuzibu ku lunaku olwo n'ogamba nti n'olunaku lwo sho teyantambulira bulungi ako kennyini ak'okugwa ku musajja mirundi ebiri oyo eyasooka gwe bampitira ani amusobola n'avaayo musitudde bulungi nnyo mukubye wansi ate nga nayagala kunyambula sikaati seerize n'omusajja gikwambula ati andi kati ngera we mukubawo kati ye nga we nagigira ng'ayagala jambula bw'ati agikutte enema agisika bw'ati ke so kandi nga nenzuka n'oluyima navako ku stage nga terunaggwa banne ebigendererwa bye byali birala basa alina ejjanga lwaki ovudeko ku stage nomuga omusajja yali agenda kwambula nga akwambula biki naye nga bambi yali kyali kitamivu nga kyagala kunnyambula olulala bintu eyo mwana era nali era nzina era kakantu ako nkakola naye maama akaliwa akako okuwako abo abasajja naye kandeetereza oba kyali yalina ki ekinfumita nenkovu wano nga ku kisambi wano bwe wati ekinfumita ekinfumita ate naaseka oba yateekayo oba kyali kisinza kulimba
kino tekyakuleetera okugamba nti otyamu olekerawo kubanga okikola. Era neneegeneza ensonga lwaki olumu wemaze nansooka nenkwaza ensawo zondabe weba ssimu neneefula nti nkufaako nzijjako ssimu kumbe mba ndaba kyava ku ekyo. Ate kyannumira nno ddala omubiri gwange mubi newatana nentya n'okutya ne ngamba oba kyanfumisiza oba kyadde kiri kitya kyanfumita. Era neefuna nti no situla nkukwaza byonna ebibaako n'obijjamu mbijjamu bwentyo bwenkola. Naye ze ennaku siruleera era enkobula enjira ngamba bannaaye ojjukira ono kyali kati nga ngamba singa kyafumita walala alina oyo gaye yali ayagala okunnyambula banaye nalwana n'omusajja nga ayagala kunnyambulira nno ddala ku stage. Ye ate kati sikaati badde sikaati gye nali nkoleddemu nga egira mangu yali evaamu mangu nga ndaba nnyambula nenwana naye nenkyesikako nenvako n'olimba nga terunnagwa nga nanga lwaki ovudde kuseemuka omusajja abadde annyambula. Gravity nga yagamba nagamba olimba adde akwambula bina mugamba abadde annyambula. Ovyo. Just bad story yange. Kulidde mu nnaku bo tetunnayibamu ate tuli bulungi ki naye kale amange gwe ayagalayo emitwalo 5 10 nsobola omugamba maswama mu ennaku bweziti nenzifuna nsobola omugulirayo olugoye n'ayambala naye ng'emabega byali si birungi. Era we ugambye nti maama tukuze naye nti yekayika gwe tutunuulidde. Muli bameka mu family? Tuli 5 basista bange gye bali abalala. Gwe mukulu? Nze mukulu. Bonna balenzi? Bawala ffenna tuli bawala. Mwenna muli bawala temuli mulenzi? Naako ke kalinga katomboyi kenzize nakaawo. Tuli bawala ffenna. Era maama waffe ya buli kimu. Daddy kiki nga tomwogerako yafa oba tabafaako? Gyali alya ssente ze. Tabafaako yadde? Eyo tubireke. Gyali eyo. Kiki daddy abaswaza? Alya ssente ze. Kyenyinza okugamba. Naye ffe kasita maama waali. Maama wamwe muwuliriramu emirembe? Ne taata naye twandimuwuliriddemu emirembe singa naye yali atwagala. Kale nga bwe mukimanyi ndina omukyala dansa wa Gravity, official dansa wa Gravity, Tracy Buju wali alina ennene. Kulamusizaako omukyala amanyiddwa nga Ajati Zaituni, kulamusizaako awe South Africa byonna gy'otuusako engalo. Ajati Zaituni nkwagala nnyo. Ajati Zari e South Africa naye nkwagala nnyo, nkulamusizaako nnyo. Then temwerabira n'aba Rara Stores batunda sharias ennungi, gwe ayetaaga sharia ennungi bambi genda ogweyuna abakyala abo. Sharia kyentegeeza nti engoye z'Obuyisiraamu ez'abakyala eziri ku mulembe lwogenda okwambala buli omu ogambe nti waaw bambi banoonyeko. Aba Rara Stores basangibwa mu kibuga awo ku Titanic House. Genda obanoonyeko bakuwe ekyomulembe. Then netulaba aba Kicks by Ame. Kicks by Ame batunda ngoye wamu n'engatto ennungi ddala. Si bino ebyogenda osange mu downtown ebigattogatto. Engoye zaabwe ennungi nnyo, engatto zaabwe ennungi nnyo, zimalirayo ddala. Oba obeetaazi genda ali ku Coach Tower, shop number 340, floor ey'okubiri. Beeyune era beeyunire ddala. As for now, Gravity ayinza mugambayo bigambo ki? Bigambo ki by'osobola okugamba Gravity essaawa zino? Ebigambo byenyinza omugamba kumwebaza kukkiriza kukola nange kuba sinze nzekka anyeenya akabina. Sinze nti ki naye
kuba n'agamba nti omwana ono kankole naye like n'abaako kyagatta ku family yange. Singa siye munaye singa ndabika sirina mugaso naye olwokuba nti ye nti nkeera kumakya nengenda nenkola nenzire waka nembaako kyenteekako ku mmeeza. Mwebaza olw'ekyo n'obutannekkaanya gamba nti ono munene nnyo ekifo ekyantuddemu ababiri akituulamu yekka noba ng'otambula nange oba ndi munene ntya oba ntya. Mwebaza olw'ekyo okuntambuza ntambuzaambi abantu bakutegedde just because of gravity. Ntambuza abantu ne bakola ki ne banda otuuka eyo nga buli omu kikayo oba kikazi ekinene naye kati naddala eyo abeeyowa Banyarwanda bo bamanyi oba ndi bweyo ki bwe bandaba bambi naye singa era siye. Abantu abalowooza nti oli mukazi we ndowooza tebulamu mubamu abantu mentality yaabwe nga bo tebamanyi omusajja n'omukazi basobola okukwatagana naye nga temuli byamubuliri. Zoli just boss wange alina amaka ge alina mukyala we kitegeera ate nze simanyi abantu balowooleza naye ne mukyala we ndowooza sikiwa nti agiina era manyi nti kola bukozi naye ndi mukozi kitegeera omwami alina famire alina abaana be biki ebintu bye bagenda boogera sibitegeera naye nga nze siri mukyala we just ndi mukozi. Oli business partner? Byokka bya business byetugatta tewali kirala naye nga mwagala nnyo akatale ke kakuyye abakuba ekikono boosi wange kano kayiseewo abamukuba ekikono mujjukire nnyo kana akantu kakulu kaliwa nti emabega we tuliyo ffe bangi abamulyako ng'oggyeko famire ye waliyo ffe beyasanga ku State Square ne tumwesibako kitegeera alina kyatugatako kyamaanyi so kali buli wamu mukuba oba okuba ye naye nga tomanyi mabega mugongo biriko bimuwerekedde so bambi obeeko we mukoma wadde nkibagambye nkimanyi temulina we mugenda kukomera mugenda sigala mu mukuba naye Mukama talyanguzi tabba era bwe yakoogera n'agamba bannaaye nze munkuba ebikono naye mumanyi abantu abandyako kati ako kakulu nnyo bannaye mubeereeyo kuba ojja kwogera ekintu gw'olaba okosaye ng'embeera eyaliwo awo emabega ng'ate naffe ne tubeera banyigiramu nammwe bebakwatira ogamba Mukama Katonda taata gwamanyi kati teweewunya ng'afunye achievements nnyingi n'olowooza nti kyaloga naffe tumusabire n'emabega fe abamulyako mumuwe essaala okitegeera kakulu nnyo ako naye n'ebirala mama wange kyala Nalujja Rehema bwayisaawo Nalujja Rehema atunda ebibala atunda buli kibala abanakyo ebirungi ebinene engeri gye tuli abanene tetusuubula butono tusuubula ebintu ebinene ebirungi muyitirawo ne mumuwagira ne mumugulako nkwagala nnyo mama wange asangibwawo Bwayiise katale ke Bwayiise olingira ng'obuuza Leema bamumanyi bigange oyo naye bambi akwasagadde yingira musajja story ni motion njamaliriza nkukabidde pase na amazzi ne jjajja wange oyo Bwayisaawo netonya ng'olina wooli oba olowooza egenda bayingirira ng'eyingira n'otuuka nga bitonya bwe biti awo mu katooga awo busimanyawo awo St. Francis awo pase na amazzi wemuba ku ssomero neetonya n'ogamba twasomeranga mu katooga Bwayiise parent neekwata bweti Mukama mulyoka muddayo mmeka mama kati mama ngo anyuka 3 okuva mu katale by the time nali mbeera ne jjajja nga mama beera bibye naye kati
nga tuddayo ne jjajja tuva mu katale ajjajja ebiseera bye yali anywamu ng'ate tulina okusooka ne tusibirako mu kabaala wali nasooka nayiwayo aye ne tudda ne tufeesinga olw'amazzi ne mukwata ebbaafu ne musena ne muwanika amabulooka ne musula eri bantu mmwe netulaba wano naye singa ebiseera bye twalina TikTok singa ebintu ebyo bitradinga nnyo ne mumala ossena amazzi ne mugafulumya mukoko oyo akutte ne mumukokoola ate ensulo ne ziryoka banaye notuuka n'ogamba jjajja obugeregere n'olwala obugeregere jjajja n'akugamba nange ogenda kukola otya kati n'otuuka nga totosobola jjambala uniform nookera ate ng'olugaato nnyo olina ogikamula ku makya ate okera oyambala ogende gy'osomera omala okumalako olutalo lw'owaka ate gy'osomera nayo ng'oyita mu mazzi kati weetonnya ate ng'oli kusomera ate jjajja ng'ewaka omutima tegumulimu omuzukulu agenda ayita atya waagwa mwala olwo ate najja naye ng'agayitamu akunone olwo akuweese muzze bannange waliwo ebintu byenda ne ŋŋamba abantu bange abo singa afuna ku ssente obulungi ne gayingira ne musena n'owulira akagongo wano ng'akayina engeri gye kakufuuyirira n'ogamba mukama taata yamba bingi anyway biki by'oyinza okugamba nti oba kale by'osabirira Katonda gravity kuba kati ennyonyi eyo togyetaaga ngyetaaga naye wetuudda mu kyene mu Uganda tambudde Uganda yonna ogimazeeko akutambuzza ebimu tubiddamu nabuzza ebifu era nze nsiiba nkigamba jjajja wange nga jjajja singa gravity emirimu gye gyali gya nnyonyi singa nagifuula bugaali bantu bange gravity oyo tukola ate abantu waba nti kale era okukkiriza kwaffe abannayuganda kutono naye omusajja akola ate bantu bamwagala lwakuba omuntu wavaayo n'ayogera amazima ge ate mu kifo ky'okukkiriza amazima ge ate muyingirira mukwano gwe muba muyinako nga munonooza birala naye era singa bwali ate n'emirimu gy'ennyonyi gijja lwakuba nti kati nga mukama waffe aba tayagala kuleka bantu be bakola nabo nze muliize kye ŋŋamba n'abanga mba temumpa zino kankite kati oli mu liivu wakuba akasimu ng'ogenda era biba byakasimu akuba yagamba Tracy saa bwe ziti egende wantuwe wati kati wemba mugenda kukola wantu Tracy genda wetu tudda ku luguudo wetu n'alugamba tuddawo ku luguudo wetu n'alugamba n'ogendawo kati awo wabawo petrol stations we wootuula gwe n'omulinda then ne bakupiikinga ne mugenda ne mukola ne bakuvuga era ne bakuzza bakuzza ewaka kati kisinziira kati we tuba tumaze okukola oba nga tuvuddeyo Jinja biki kati bandeka bwayise nze neninya boda nezire waka totya mu kkubo andi solid naawe ate abantu bammanyi kati omuntu ababoda besinga bonna abanvuga abammanyi bakola omuyaya agamba nti biki bikiwe bityo nga bakuvuga nga bakuzza oba wawa bonna yonna bambi baba bantegeera ababoda bakyali bange nnyo kale oyo bamise Tracy ye official dancer wa Gravity mbozi ye bambi eyungula amazige ekwasa ennaku so tune in at Taufik Media UG o commenting o subscribing ajo sinzira okubanga otulabako kansubire muri bulungi banne mugere mu sharing mu subscribing mu commenting kyemmanyi mwenna omukyalo ono si mupya mu maaso gammwe agenda ba atubuuliramuuko twetunyumyemuuko naye tumulaba nnyo atubuulire story eri etya kale tukulamusizza maama ogamba otya sigamba so kubuze kuba kulaba balamusizzaako bassebo ne banyabu buli omu gy'ali buli omu gy'atuusaako engalo
Musibe mutya olwaleero? Balungi ddala. Now you look to be shy. Somehow. Really? Ndi shy. Kansubire buli omu ali bulungi. Nze ndi bulungi. Biki ebikuleetera okubeera shy? Just natural. Si wangambe ki ndi awo. Ndi introvert. Oli introvert. Naye oli munne takulaba oli ayinza okulowooza munnaye ebintu by'ensonyi wabivaako tobiriiko. Munnaye buli omu gwandaba kyokka nga nze ndi mukyala mukakkamu. Obukakkamu obuvaawa bundabika. Oh my God. Anyway, oyo omukyala tugenda batu. Anyway, before we proceed, sooka otubuulire amannya go gwani, amannya gago obuzaalirwane. Amannya gange nze Nasuna Tracy aka Buju wa Zaddi aka Owennene aka Dancer wa Gravity Manji. Owennene ki kyotegeeza? Olimba tewaluwulira. Tujjukizeemuuko. Balimanyi. Wangi? Erinnya lyange balimanyi eryo Owennene. Owennene? Twa nti buli kimu kinene kye nnina. Kikiwulira okuba Owennene? No, actually, nali mwaka akayimba nga dancer. Akayimba ka Gravity. Ka Gravity omutujju. Kabayita tusimbudde. So nene what So it was you. Kati ate nga kenkolera nako wetu tuba tuli ku shows. So kati abantu batandika okumpita Owennene oyo biki bwe bati. Oh, was this your first song okubeera nga oli appeared more oluyimba? No. Lwaki olwakukazibwa? Olwo nno oluyimba lwalina lwakubiri ku nnyimba za Gravity. Like yali video yakubiri. Waliyo oluyimba olwasooka. Luyimba ki? Baluyita si musango. Lwakwakale terwakyaka nnyo. Lwe lulinga okutandika okukola ne Gravity. Wasookerako okukola ne Gravity? Lwe nasooka okukola. It was your first project with Gravity? Naye nga already nalimbaddeko mu video. Mainly oluyimba lwange olwangira. Olwantunda yali Buju. Buju? Wanjizzazi oro. Buju? Lwagundi lwa VIPjemo. Oluyimba lwantunda nnyo naye nga by that time nali muuje nga ndi awo. Naye nga ntryingako nga ngira videos. Era ng'oli munene bwoti? Nali munene naye nakabaliza senior faawo. Lwakuba omwaka sijjukira bizibu tulina bingi kati emyaka tetugijjukira. Ogambye amannya ani? Nasuna Tracy. Nasuna Tracy. Owennene. Buju Owennene. Buju wa Zaddi Owennene. Lwakuba Buju bantu bye basinga omumanya. Okay. Industry ogisanze otya era ojja otya ogiyingiramu? Like okutandika okuzina. Industry nzibu. Etya? Nzibu oba tonywedde tomalaako nayo. Ebikono naye nga obimanyi. Mu buli mulimu wabayo ebikono. Kati ate nze the bad thing gye najja nayo ndi munene kweganga buli omu akutunuulira alaba tolina kiddako. Ate nga abatono jjukira be tumanyi be bazina be bakola biki. So kati ng'oli ne woba ozizze nti omugambi naye nsobola kubeerako mu video yo. Nga bw'akutunuulira bw'ati. Akutunuulira bwana no. Abantu nga bankubanga amaaso. Naye nga lwakuba nti kyobeerako oba okyaganze ng'ekintu kyalina nenkiwulira muli. Nkyetaaga. Kati nga nennemezaamu naye ng'era n'ebikono nga tebyewalika wabawo w'oyagala otuuka oli n'akulemesawo n'ogamba waayi waawaganye kanneesonyiwewo kanninde ewalala. Naye ate era mu mbeera y'emu era industry si like nina byenjifunyemu ebirungi ina disadvantages ne advantages. So before nga tunabagendako eyo
You joining kino ekintu ky'okubeera ng'ozina okitandika olina emyaka emeka like professionally? Okutandika nti kati nkufule mulimu okufunemu sente. Ojja otyo ogamba nti kati ngufudde mulimu kantandike. There's a nine kamala senior 4. Senior 4. The first project you did with VIP GMO. I don't know. During that time nainayo abantu abalalala benkola nabo. Okay. Naye nga ennyimbo zirabeera nga tezigira nnyo kale. Otukola n'obireka nga naye mbeera nnyo nali ngenda nnyo Makindye. Kati no kankunyumize bulungi. Okutandika nasooka genda mbe emizannyo. Okuzannya katemba. Kati gyantwalayo nengamba woyingira kati mbe emizannyo bano kuba kati bano abayimbi nalaba nga kizibu ngamba tyamu nga wemba kale nga kyemugamba nti ndi introvert nti mbeerawo omuzungu mutandise ntya kiki kati bano bannakatemba engeri gye nali mbikola nga kusomera omuzannyo emizannyo nzina ebityo kati nengamba asooke ngende ku theatre Bonita saafu naye nnyo nengenda wano Kabati Valley. Naye nga tewali akuinspiring agamba nti munayo ono yandaze kuba kintu kyo kuba nti wali okikola kuva mu ssomero nga mpaala bupaazi waliwo gamba nti omuntu akugambye ti wano Tracy waliwo gundi nti oba Bujju gendako ate nga during that time nali sinafuna neyo erinnya lya Bujju naye nga bwogamba nti nga mbeera ku Facebook nendaba olumu nga bateekayo waliwo wano abagala abazannya emizannyo biki kati nga ngenda nenoonya n'abo abazannya emizannyo ne bagamba nsaba kwogerako naawe nange nsobola ozannya bwenti ne bwenti kati nagamba jantu meeting enkya wantu wewati ne bwewati nonkeerayo gwe weevuganga neneevuga byange kati maama natuka nakugamba neya naye Tracy jjukira gwe nsaba ssente mami kino maama ate kati nnako wano maama natuka nakugamba sigenda kuddamu kwa ssente zange kuba eyo gyogenda nga tolina kyojja naye maama tukwatirire tujja kufuna with time natuka nagamba mukyokutambula nakugobera ebyogenda ebweru ogende ebweru wagaana oba byagaana no passport nze maama nga alabe nange passport ne tugikola byonna ne tubikola ne ntuuka lwe baŋŋamba ogenda oba bakebera ki bakebera simanya babakebera bajjako omusaayi fingerprints oba nga otuuse wali bakukebera oba toli lubuto ngaeyo yonna ntuuseeyo nze saagenda kwolwo olunaku ne bagamba kale omuwala oyo biki saagenda ate ngaeyo yonna nalinga ngenda mba mizannyo ne ntuukayo waliwo awo Kamooli awo Kawempa waliwo gundi eyaliwo nga bazannya mizannyo batraininga abaana nengendayo kati Director n'atugamba naye bino ebyakatemba okubifunamu kikutwalira ebbanga si nti bino nti omuyimbi akubyeyo hiiti oba n'ozina by that time TikTok yali tennajjanga tuli ku Facebook kati n'atulaga nti oba olina okuteekamu nnyo amaanyi nengamba naye nze njalinda njaguma ng'olina hope nze nekkiririzaamu nnyo kati nga ntuuka nga tubeerawo nga batuzanyisaawo tukeera tugendayo maama wona gwe mpeka transport ng'oli mu kuzannya mizannyo ne bategekayo naawe awo omuzannyo gwe twali tugize ne tuzannya ng'ozannya muzannyo kyolwo Kamooli bali bakayita Kamooli ku National Theatre no like wano kugunda nje ngambye Kawempe no yali theatre eri awo just nga bagiyita Gelvis yaliwo dda naye bali batryinga kugizza ne muyita mama ne bajjaawo basita bange ne bandabaalabaawo ng'ozannya nga nzannya kati gundi eyo gye baategeka neggwa kati Baleila Kachapizo kati nkunyonyolamu engeri gye nagenda wa mazina eno ku theatre eno bali eyo eno Bati Valley ntuuka
Baleila bwe baategekawo baayawukanamuko ne bakola gundi zaabwe gurupu zaabwe baali bafunyemu obuzibu bakayimbira kati nga nabo baagala bakola ekintu kyabwe beekutemwawo Mamileila Kanyanya oba Kanyanya omumanyi mwami oyo mumanyi mwami Male Musa mutegedde obategedde bakola ku BBS kati nga bajja kati kugwo omuzannyo gwe bali bategese baaleeterako Papa Misa Kisemakula kati bwe baamuleeta nayina munnange gwenkubira kati we babaleeta ne mbabiramu awo nyumiikiriza nabo babifriendinga kati nga babuuza bano abawala abali wano wetugulagula emmere sente zijja genda ani asobola okufumba ko nze nsobola obafumbira mama nga atunda wali nnyaanya mu katale nsobola ogenda mu katale ne mbagulira ebintu nenzija ne mbafumbira nga muno osobola nti ye ne biwama bulungi ko nze nja sobola nga bampa ssente nga ngenda mama ali awo bwayise katale ambagulira emmere awo biki nga mbafumbira ebitambula bulungi nyawo wonna wonna nze nina kyembyudi nga njagala mbayingiremu ali munda sobole okuyisaawo byempisaawo kuga weetemera oluwenda neetega kati olwamala sheetuuka eyaabwe bambuuza naye tunafuna abantu koze mujafuna wanoosha mujafuna mu abantu babamanyi nayo tambuza tiketi nabasaba tiketi netambuzaako awo nga weewa emirimu mukwano kyali wali kati olwamala olunaku ne lutuuka nange ne bampa tiketi bambi bye nali mbakoleddeko ne banzikiriza ne nnyingira ne bampayo n'abantu bali babiri nina n'abeewaffe no be nakonvisinga ne bagula tiketi ne bajja kati Papa Misa Kinga ayimirira atuuka ku stage ayimba kati nali ndirectinga abantu bange bano bajje nti ndi wano wewatiramu bati nga nnyimirira nfulume mbagambe kanfulume mugenda nkundaba ebweru Papa Misa kinantunuulira bw'ati Papa Misa naye teyantunula nti oba bintu byakunegoma naye nga omuwala omunene wanali nyambadde akantu. So by then walina emyaka emeka? Gyali 20. You were 20 by then? Okay. Yali 20 kuba ngenda okugera tuyingira 2021 awo. Kazi atunagamba yenga agamba mama omukazi ye kye yaliko kati mukudda mazofuna bannanga akyayimba taliyo akusinga empiso ampita mu ngeri yoga akamuyite tufunemu vibe oba asobola ozina konze daddy totumye westukidde ninya stage asooka nzina hype ngekwata weight abantu nga basanyuka nga bagamba otunyumidde nnyo bannange kinga kale nga balaba neeta nazina obulungi nnyo neneemola ne papa bikyawe oyinza ogamba kyali mu script nga biggwa abantu ne banfuwayo. And it was your first performance? Gambe and it wasn't in plan? Just byali byakunyumirwa bunyumizi nze nzize byange kuba ne papa yali bibi kati bano abaami ne bampita bangamba naye olaba otya osobola ozannya konze nsobola funa enamba zaffe nenamba mamiliira ampitaawo ampita funa enamba yange biki nga ngifuna ne mwami mali kati ampitaawo maze ofuna enamba zaabwe mwami mali enfunye enamba ye ne mamiliira tujjako okubirako tukwatagane tukolayo emizannyo gyaffe tukola buskits ku stage tusobola okuyita nobako buskit bwokolaki bwozannya bannange nadde ewaka ng'ekinnyonnyanise ng'okitadde ku ngulu bwoti natuukira mama wange alaba essente zabadde ng'akuteekamu essaawa zonna zivaayo era nze mama wange mugenda muwulira nnyo kwanza buli kimu maama wange kati nga ntuuka namugamba mama nkubuulire kino bwekiti ne bwekiti bamwami male baŋŋambye genda kola bwe bati ngendiyo eri gye bazannyira emizannyo nga ŋŋambe ki nasanyuka nnyo nga ngamba mukama agenda akwanukula essaala konze kansabe mwami male banampita tomanya nabo balanga bandaba bwe bati
kati mama bale basooka kumpita ku BBS tosooka ne tukolayo emizannyo nabo ne tutambula tuwa nga tugendayo mu byalo Masaka wa nga nkola nabo naye nga sente tezijja nnyo naye nga bakusasula bakuwaayo nga bampaayo ngamba buli nali nga nkola nga tebampa naye wano nfunayo kanjira embeerawo nga bakuyita nga tulinayo show ojja kuzanya skit ne bweti jangu nekino kati olwamala mwema balina program ku BBS oba ekyaliyo simanyi akalaaca nga Tracy enkya tulinayo gundi tulinayo show ku TV show namugamba bino ebya bulijjo nangamba leero tugenda ku mpewo tukakunyonyola bunyonyozi ne tukazanyirawo temuli bya rehearsals konze kale nja kujja nga tukanga Tracy ogenda kuzanya bwoti na bwoti tugenda kola bwoti na bwoti nga ndaga ku TV show yali yakumakyawo ngendayo biki tumala ozanya ngenda okudda onasuku tuva okulaba biki nga mukatale mamange bamulumye omugambe tuli muwala ku TV esoka naye ngamba kati nganze wemala okuvayo najje vude nga nja mukatale wane wa mamange nga muyambako bajja nga abantu nga bajja ku mudala n'atazze kubaako kyagula nga naye ajja kugamba yono kati awo nezija nga nzanya nabo mpola ofuuse sita kati okuyingira obulungi kati ogamba nti ngende mu bwa vaccine kati nga nekya music nkigezaagezaako bwentyo kati waliwo gayi ngera we nagamba nga mbeerumbira mu kabokisi gayo bamuyita Steve the dancer nga muweereza message nga mugamba manyi Steve nga simumanyi nga mugamba tebaliko sebo munaye sabakolako kulaba ozina kati nali mulaba nnyo mu videos ng'oli gayi oba nali namwagala bwagazi nga ne bwendaba video nze nga muno kisinga ne ngamba yoyo namugamba naye nsaba kuyingira kunange ndi dansa njagala yingira mu byaki byakuzina byakuzina olongo ebya movie bagala bisuulawo se kubisuulawo naye nga bwogamba bwotega wano nawali kati nga nayo gyendi namugamba nyamba oba olinayo ka plot konna ompite nga ngamba enkyakeera ojja kujja live nasoka mugamba mama kino bwekiti nsaba ku transport anga naye kyose gyogenda era ogenda kudda tolina kyoze lwaki toguma ne bano bamwami Kanyaanya beena ne bano kati ate ne mugamba mama nti tunoonya kisinga gwe kakana mukakanya mukazi wattu nga ngenda natuukawo Steve taliiwo nesooka nentuula nenninda Steve najja nagamba era naye mukundaba neyekanga oli dansa nze osobola zina gwe ng'alaba bodeshe nenga mukama Katonda genda kungamba genda osobola zina nadamu nakimbuuza nangamba kati gwe big dancer lyerinnya lyenkuwadde nensuulawo nensirika ne batandika okukola stroke zaabwe biki kati nangamba gwe tokopa amazina gaffe sooka ompeemu ka freestyle awo ndabe nga muwamu ne bakuteerako ekidongo yanterako just kiyimba ekiri awo na sound it was a sound nanga kuba namana ntuna wati nanga kale tujja kola kati n'ategeka yinayo kasho gye twagenda ntuzinamu webityo nevaayo era hype nevavaayo kwongera abantu nga babeera surprise bagamba ono kati awo nga tandika okumpita shoot nga bampita awo atukola awo waliwo eya chosen blood gye twakola awo tukolayo awo eya tipsizi naye ngera bakuteekamu nga waye kale ziba ekituli kyawo naye nga siga nti baba bakwetaaga ng'otuuka bannange bu vaccine ne ng'olaba buli potable gwate naye nono nze nga tebindya nze nga nono sibayinako nambeera zoba lwaki nze kati osobola okujja n'omubiri gwo nange nezijja n'ogwa nga tolina kyoŋŋamba nga bakuyisaamu amaaso balaba
nze ngera mbatunuulira mwene nga mwe. And by that time nalina nakamapesa nsigamba nti neebulizabuliza ku ssimu. Ngera mbatunuulira nabo ne bantunuulira. Kati nga tuzinaawo. Ogenda olaba munange yabadde akutunuulira obi w'omala wali okuzina ng'alaba ng'ajja atagamba naye hayi biki olaika oli mupya wakabiyingira shemu yo namba biki connection olwo zitandika ng'ogimuwa bakufunirayo ze bakufunidde shoots bwezityo naye ng'olimu zaalinga z'abapaminga kati era weeyo ogundi Steve oyo tumaze okukolakolayo ezo shoots bwezityo ensasula nga mbi ng'ate eno Yusufu naye yadde nkeera bagamba shoot saawa emu ku makya nemumalayo olunaku lulamba nze nno nga sibimanyi lunaku lulamba ate nga n'ekiro kimalayo nze nga sibimanyi okulya kunywa ku kiri kitya maama omukoya n'omukoya mugamba maama walayi eno teri kiri esooka ompeerezo maama kugu naye mukama mpe bannenze mpe maama wange kuba n'amala n'akugamba enkya sikulabayo kale bambi yeggwangamu amaanyi nga naye kyagamba okiraba aye n'otukana okugamba maama waliwo ewalala gye baŋŋambye tugenda kola bwoti ne bwoti ate eno ezze ya munene muyimbi bwati ne bwati naye nga walayo omulimba n'ogenda kati nali ndi awo okufuna eno vidiyo ya Buju eyo eya VIP gyemo eyo ndi mu katale wa mama wange nali njeza n'amapaapaali alengewo essimu ng'ejja nga sigimanyi nga bangamba waliwo tuwaddeko ku namba yo twagala omuntu omunene nga ggwe kati nze nayina ekintu ekyo nga ngamba omubiri gwange wadde munene naye era bajja gwetagako bagambe nti wano watagawo ku muntu bwati tekisoboka kubanga tewali wesobola kukola ye tekisoboka nga nze bwe nti owembeera mukama alina ensonga lwaki yantonda bwati nampa amazina nemba nga nzina sha alina ensonga nga bankubira ngamba waliwo tuwadde enamba yo Steve atuwadde enamba yo ba Steve omumanyi konze mumanyi twagala tukole vidiyo konze vidiyo yaddi tiyaleero konze saawa meka nangamba zalinga mu saawa 8 awo tugenda kukola kiro naye weetegeke oba oli ojje ansooka nzukusa maama yali apo yeemukaawo nga mwamaama bangambye bwe bati ne bwe bati kati sibo naye nezaamu ne mukubira ne nkonfaaminga nti oba kituufu yagibawadde nangamba ye ngiwaddeyo bangambye bakola ki baagala omuntu omunene nga gwe naye gendayo kikube bikole byonna era ye bambi Steve waba alina obanga oba kukola agamba byonna tolekayo n'ekimu bo bajja londamu bye baagala byonna bikole ngenda nga nzijja waka nga ntekeko obugoye bwange nengera siinaamu buli awo butiisa buli obukanga ye kati jjukira awo nali ntambuddeko ku shoots ng'olaba abaana bambala otukana ogamba naye nja kwamba nze nezzaamu amaanyi neewe essuubi ate seeteka ku pressure netukana eŋŋamba antwale zino zijja kukola baagala bode yange twale zino byokunyuma kasooka embizza ebbali naye ngera otwalamu bwolala n'ogamba wali bajja editinga neŋŋenda ngenda okutuuka eri nga batugamba batwambaza kunze batwambaza onamanyi olugoye oluntuuka aleseyo olugoye oluntuuka olwo kyali nga ŋŋamba kati mu bye natwala ng'eyo vidiyo nali ng'eyo gitegeerako nalinamu ka swimming costume kange neŋŋamba ogamba kanteekemu byonna tomanya tukayo nga kyali akantu ke yali andeetedde kaali kantuuka naye nga kakote nnyo naŋŋamba olinamu akange ke nnina tulabe naŋŋamba kati kwe nagattira n'ebibi ebirala neŋŋamba eno ssebo batwambaza notwambaza bikyukiddemu ddala nga tukola vidiyo awo nga ntuuka neeta nga nzenna nga nkola bulungi nnyo kale nze lwakuba nti kino wema nkutidde music wajjako nga kukola tyasiba nako nyabo nenkola bulungi nnyo nga batuuka okunsasula
kati guy eyanyamba eyatwambaza nga ngamba olaba Buju kati nga busa obeerenze n'okumpita Buju ekitegeeza gwe wali main gundi main vixen nga beerenze n'okumpita Buju kati waliwo guy akola ne pesti cause gundi ba great maker yebagikola nanga gwe kubana leero nkutumya erinnya bagenda kuba bakuyitanga Buju nemugamba nga tebamanyi linnya naye nangamba kale ojja kumbuulira era okubona kale natuka kati muyita na papa nemugamba waayi papa wampa erinnya like yakiŋŋamba olwamala nentandika okiranga kikipako netumala okola video kati wekyalina gye nangamba wano baba bakusasula weeramule nze sibimanyi kati nkoze ndya nze kyesimanyi ze njogera ze situka abantu neefula mugezi mbeera musiru nnyo ngamba bagambe emitwalo 2 obagamba 2 either bajja kugamba 17 oba 15 oleme viiramu awo n'agamba naye webagamba 2 sooka olemezeemuko webagamba 2 nemugamba kaali aye nange mukana nanyamba seeti eriragamba nti ki nembagamba Buju tukoze tutyakoze 2 pesitangamba naawe nedda tukole bwetyo biki nampa emitwalo 15 nogamba leero maama amazzi g'akawunga kabaganaabe nondabira akatuuyo nekanku nakati akatuuyo kasooka nekankulukuta eno neŋŋamba kati nensooka nzirayo eno gye nali nyambalidde awo nenzibalamu nali ndinya boda nenziramu nenzibala nga tokikkiriza nti kiri 10 nenziteeka mu kaleega saaziteeka mu nsawo neze neŋŋamba enikasa omubbi wabangira atwala ensawo naye nga ndowooza sente zokka nalimu obuto bungi